Buterevu tukomye wali ku 98 katonyeze 7 era nga tuli mu program ya Fene Nganzi muwanguzi yetawanika program etuzibula amaaso etutegeeze ekyokukola ate era n'omanya engeri y'okutambulamu ne Katonda ate n'omukisa guno sobola kubanga ogunywereramu tukyagenda maaso tulina obulamu bw'omwami Masiko olunaku olwaleero gwe tulina ye era nga otegeera gy'avudde ne wa Katonda kyamukoledde. Tugenda kubanga mukomyawo mu kaseera ako akaddako nenjagala kugamba nti aba FC Uganda Limited kizzo ku kitongole kizzo kukulaakulanya nga kiwola ssente okubira ddala kakadde kamu eri abakyala abasuubuzi abeetaaga kapita abaagala okumaliriza ennyumba n'ebirala bingi nnyo era ng'osobola n'okutereka ku miwongo emisaamusaamu premier one fixed term deposit ate ng'obeera ne Easy Mobile ekozesa okusasula loan obutatawaana ate kugenda eno n'eri okubasinkana mukwano basange ku Rashid Towers 5th and 6th floor plot 6B Mambua Road Kololo oba kwa Acacia Place Building Kololo oba Mondeba ku Masterwood Plaza kumanya ebisingawo bakubire ku namba z'essimu ku 07730005 gendayo weyagale. Tukyagenda maaso n'omuwanguzi waffe taata wanjima tukomye walinga sente eyatandikira ku mitwalo emeka 3 kakati osobola obuvunaanyizibwa kati nga Katonda yakuwadde sente zezo. Amina. Kati yatandika ku mitwalo 3 nga nina obuvunaanyizibwa nga ngaga okugamba nga nfuusa omuntu eyegombesa nina sente nzifunye mu butuufu nzirabyeko olwo enywedde bbiya ngeze ekifuba olwo nsobola okukola buli kintu kyonna nsobola okukyetuusaako ewaka nsobola okubalabirira nsobola okuwaayo kasente mu kyalo munnange ebyo byonna nga weebiri naye era nensigala nga nyenda. Olwo oli omukyalo omuvuddeko ofunyeyo n'abalala omukyalo oyo olwo nga amuvuddeko nga nfunye abalala omukyalo oyo ye nga bwe nkugambye nti bwe twagenda ne tukola ebye twakola ye n'addayo kusoma ne batamuddamu oyo ne tumuleka kati n'entandika ate obulamu obulala bano booletambula nabo olwo bajja mu kkanisa kati bentambula nayo bajja gyewokolera wadde mu kkanisa nabo baabeerangamu wadde mu makubo wadde mu street eyo ng'ogendayo n'obasanga kugamba embeera eyo nagimalamu ekiseera kinene kuvanga 2013 okutuuka nga 2017 mpaka 2017 akazindalo katuuti okyakakwata akazindalo ate nga nkyakakwatira ddala ate nga n'olwo obuvunaanyizibwa bweyongedde ku mulimu ku mukyaki kasente kazze kati ate akasente awo jjukira bwe nayingizaawo obwenzi ekisooka bwe nayingizaawo omwenge nengutamiira kubanga nze musumba nyinza okugamba nti tewaaliwo olunaku n'olumu lwe lwasula nga sinywedde ku bbi ng'omwoyo gwe gwanyambala ogw'omwenge olw'okuba bajjajjange ne taata wange nga bwe nagambye okuva mu kusooka taata wange yali munywa mwenge nnyo era yakola ekiseera kinene ye Buganda bagamba nga ajja Masaka naye yamala ebbanga lyonna nga tazimbangako ku nyumba ya baati wabula okutuuka nga-2021 lwe yaleka omwenge kubanga nzijukira omwenge yaguvaako ng'alwadde akakina bano bakita omutima akakina no kasikonda akakina okutuuka akasikonda kamusumbuwa nnyo katono kamutte n'ava ku mwenge kati okuva ku mwenge okwo taata n'azimba ennyumba era n'azimba ennyumba ddala gaggade y'amabaati 40. Kati naawe ebiseera biwabeerera mweno nga ontamiira kati kayumba ettaka nga toguze ne Buganda ku biseera ebyo bye nali ntamiira saagulako wadde neki wabula sente ze nakola nazikolanga kulya na kunywa na kwana mbakazi saazikolamu kintu kya ekitono nnyo kye nakolamu
business gye nakolamu zaafa zonna zaafa. Nali ntandiseko business ya hoteli y'okutunda hoteli nenteekako edduuka nebifa. Ebyo byonna ne bireeta omwenge ogwo nzija nkizuula Katonda nga amaze okubimbikkulira nga omwenge bwe nalinnyo omwenge gwandeetera okugenda okwenda. Ebintu ebyo balongo. Ebintu ebyo balongo. Obwenzi n'omwenge bitambula wamu. Era oli kateekamu omwenge mu bulamu bwe omanya omuzimu ogwo gwayingidde. Guyinza okuba omuzimu gw'obwenzi guli eyo gwekwese naye kasitomala okuteekamu bwoti. Kubanga nze mu kirabu wano mu Kampala zonna nina mikwano gyange gye twatambudde najjo, gye tubadde tutambula najjo, gye twatambula najjo gye twatambula wano mu makirabu mu Kampala wonna Kampala yonna tugizunze. Tuddugaza meeza naye ng'ekyo kyonna ekivaamu kufa na kuzikirira. Olwo nga ku kyaki totya nti banampuliranga mpunyaka Katoolo ku kyaki musumba waliyo akakolyo kamu. Bw'oba onywedde omwenge ofuna omunnyo ne brush yo n'obrushinga ne bw'oba onywedde kuleeti namba. Kati ekiseera kyatuuka nti omwenge engeri gye nali ngumatira, engeri gye gwali gwakwatagana n'obulamu bwange nga ne bwenywa kuleeti saawa 10 twatuva mu kirabu saawa 10 nga naye saawa emu mbeera ku mulimu nga tegukyankwatako. Ecupa okunywa ecupa 10, 15, 20 tekiyinaamu buzibu. Bewacakalanga nabo nga tobagamba nti ndi mulokole? Benacakalanga nabo nga bebampaga bebagamba nti mulokole. Wabula musumba kati kenkugirayo bakuyitangani bebangamba pastor na Yesu alabye naffe mu kirabu gye bakuyitira pastor. Mu kirabu gye bampitira pastor kati nga bangamba olaba tuli ne pastor kiki gwe katuweesiga ki olaba tuli ne pastor ate ne mu church ne mu mabaala ng'osobola okugenda kugamba era ng'owulira naawe oli pastor n'ogamba omwenge teguyina buzibu ng'okyokyogera ate ng'oli mu baala ate ng'oli mulokole ng'ayina olunyiriri lw'ogunyweramu. Olunyiriri of course oluteekako bakusoomooza n'oluteekako olwa Timoseewo era n'olulala nti yagukolera ku mbaga ekaana olwo lukola nnyo. Singa yali tagwagala teyandikoze eki teyandigukoze. Ogwekaana gwabatamiiza oba bakkuta bukkusi ogwekaana omanyi waliwo enjawulo. Ebbayibuli esomesa egamba ekyawula mu ngero 2 nti ekitamiiza muleekaanyi na buli akyamulwa ekyo talina magezi. Omwenge Yesu gwe yakola ekkaana era mpulira ne bwogenda n'obulira enjiri bagamba Yesu yakola omwenge naye Ebbayibuli egamba nti baanywa ne bakkuta. Kati fe wali naye guno omulala banywa ne bakola batya naye bali baanywa sirabangayo munywi akkuta mwenge. Kati ofunye ekyawandiikibwa kyo kifudde funye musumba kati olwo ng'okifuulafuula olw'okuba olina ekikyo ky'okola ki ky'oyagala okuyisaawo. Kale musumba ne tunywa omwenge mu budde obwo bwonna ebintu byonna ne bitandika okufa kimu ku kimu obulamu ne bufa, emirimu ne gifa ne gisiriikirira, eyali ayagalwa ne bivaawo, eyali alina omukisa ne gugenda, buli kimu ne kifa olw'obwenzi. Omwenge gwe nanywa ne guleeta obwenzi, obwenzi bwe nayingizawo ne buleeta okugaanibwa, ne buleeta ekikolimo ky'okugaanibwa. Ngero 6:32 ne lukutuukirirako nti ayenda ku mukazi talina kutegeera wabula ayagala okuzikiriza obulamu bwe ye, akola bw'atyo alifuna ebiwundu n'okunyoomebwa amazima n'ekivume kye
tekirisangulibwawo. Amazima musumba. Twafuna ebiwundu, nafuna ebiwundu ku mutima. Torabangayo musumba omuntu abadde obulungi, abantu yonna gwe beesiga, abantu yonna gwe balinamu essuubi, gwe beesimisa kati nga gwe atuusa okusabiriza naye ng'ate okola ate ng'olaba oli wooli naye tewali kikola ki kigenda mu maaso. Wabula awo wakati mu kiseera ekyo musumba yongambidde okwenda n'okuleeta okugaanibwa naki waliwo bye nasinkanamu omwo ate eby'omunda eby'obuziba kubanga we nayendera nafuna ebizibu by'amaanyi. Kensooka okugambako katono mu kaseera ako sisita wange anzirako yajja n'afa 2016 ne musumba wange gwe nasooka okulokoka n'afa olw'okuba nali mu sisitimu eyo y'okunywa. Luli nali nnywa era nga nnywa naye kati we natuuka bali bwe baafa mu mutima gwange nenzikiriza neŋŋamba olwa Katonda atutte abo taliiyo. Neŋŋamba kati kangunywe kyere kanyende kyere. Kwegamba gwali omanyi nti abalokole tebafa? Bas kugamba nze nali manyi omulokole talina kizibu kyasinkana. Neŋŋamba kangunywe wabula kanyende musumba nayenda naye kyenyinza okwebaza Katonda. Katonda wakisa bw'aba yategeera omuntu era kino si kya kukyogera nti bw'aba yakumanya lazima akumanya era bw'aba yakulonda akuteekako. Mu abo bonna be neebaka nabo mwalimu yali omulwadde naye Katonda teyanganya okubeera omulwadde. Era nengezaako okukola nenetestinga naye nga Katonda yakola ki? Nga Katonda amanyi. Okugaanibwa okwo kwandeetako ekivume ky'amaanyi, obwenzi kwandeetako ekivume ky'amaanyi nengaanibwa nenkya. Musumba bwengamba bwe tuba twogera wano okugaanibwa banange si kya lunaku lumu nti ofuluma wali wabweru oli naakugamba waayi oyo talina. Naye oyinza okutambula buli w'otambudde, oyinza okubeerawo buli kyokola kyonna nga tewali kigenda mu maaso. Naye neebaza Mukama Katonda yanyamba ate yanyanukula lwe najja mu kifo kino. Olwo ki ekikuleeta mu kifo kino era ojjawo mwaka ki? Wengenda okujja mu kifo kino musumba mu biseera bye nali nkwana mbeera ndi ku Facebook ku WhatsApp nenfunayo omuntu gwenkwana ku WhatsApp zino ku WhatsApp mufo kyo zibulirako enjiri. Yes. Pastor. Yes. Oli onoonyako oli nansindikira message nti halo gwe ani? Nze ani? Yali muwala nendowooza amanyi. Netutandika netunyumya gyali 2017 nga ngenda kujja mu kifo kino wano najjawo 2018. Bwe mugamba nti netunyumyawo biki netandika olugendo lw'okwana nga bulijjo nomanya nti nfunye diiru kumbe agenti wa Satan. Wabajjanga ne ku online? Yes. Abasinga wabajjanga okwo? Ye netwekwana nambuulira nemubuulira naye omuntu oyo ekiseera kyatuuka ng'ayingidde nnyo obuziba ku nze nga ne bwembeera ewaka nga neebase ngenda otunula ku simu nga ngamba banaye muli ewaka mwebaseeyo abantu basatu. Yatandika okumpa direction ekyokukola nangamba
ugenda okolebwe nze kyenasinziirako kimu bwe natuuka nemanya nti agent wa stan nensinziira ku kigambo kimu nengamba bw'oli agent nze njagala sente sindike sente zange mu nyumba gize ntegeere olwo nga mu communicating yakugamba nti buli kintu kyonna kyokola nsobola okitegeera ye nga tu communicatinga ku simu yali message nga bwe musindikira ekyasinga okumala kamanyi waliwo lwe namulimba nemugamba omanyi siina muliro ewaka amasanyalaze tegaliiwo gagenze nansindika message nangamba wegali ngalaba anogamba leero kino kyenaguddeko yes nga ndi ku mulimu nenvaayo nansindika message nangamba nkulabye ng'ofuluma saawa 7 obadde oyambadde bwoti ngenda okutuna ku simu nansindika message nangamba kino bwekiti ne bwekiti ng'ate bwekiti netegeera nti omuntu oyo akoze eki musumba olugendo lwa lunene olwamweyanjulira nti nange ndi mulokole ye yali akimanyi naye kubanga waliwo lwenjukira lweyansindika message nangamba nkulaba ogenda ku kyaki naye ekigendererwa kye yali azze andooza anyingize mu bwakabaka bw'emizimu nkitegeera ntya bwe nyongera okugenda naye nangamba bw'oba oyagala kuyingira nambuulira nti waliwo ekibiina kye bayita Don Ladies kyali kibinja yali ateekako abawala WhatsApp olwo atandise okungamba jangu ku Africana ku hoteri jangu mu kibuga wentambula nentuuka nengamba oliwa ti nvuddeyo nengamba oliwa njagala kumulaba weewaawo sinakakasa bulungi naye waliwo byeyajja nga mbiikulira waliwo yantambuza nangamba tambula otuuke wali mu tawuni ogenda kugyoti ogenda kulaba emotoka bweti ng'ogiraba nga nungi agenda nagamba tunula wali ogenda okulaba ng'olina kyolabyeko natambula naye nembeera nga ndinga akwatagana naye weyatuuka natuuka nangamba we natuuka nentegeera nti mazima mu butuufu waliwo ekindiko nangamba njagala nangamba nti nkulaba olina obusobozi bwonna obw'okuweereza omulabe olw'okutuweereza kubanga kyeyangamba nabikola waliwo yali yangamba nti genda kugaba sikugaba kwentebe eyo ku biiki ekiro otwale akambe n'ekitamba nemugamba nja bitwala naye kyenjagala kukulaba njagala nkulabe oneyanjulire bwekuba kuntwalayo ontwale kati musumba ekiseera kyatuuka nga mpulira omuntu oyo kugamba nga kyemusaba takimpa ayagala nsooke ntuukirize ekikye kati nempulira nga nkooye nga mpulira neetaaga okumudduka mu biseera ebyo nga ngenda okujja wano nagendako ku kyaki emu eyo mu tawuni kwolwo yali angambye nti omanyi jangu tusinkana oba wa oba sese oba wa we nalinnya mu motoka simanyi ngeri ki gye nalinnya okujja mu kibuga we natuuka ku kyaki emu eyo mu kibuga nengenda nemugamba omusumba bambi ntaasa waliwo ekintu ekingoberera kiri wano kintwala bukyanga ositula nengamba bukyanga nsitula leero wasituddemu kino ekitasitulikika nasitudde ekitasitulikika amanyi edda baatunyumiza akagero abana abasajja abaleetaleeta yaleeta omukyala ewaka mbona amugamba njagala fridge ng'eri saidi eri naye ng'atuula wano nawanvuya omukono mbona yeereetera naawe wali okiguddeko munange musumba nange nali nkiguddeko nengenda omusumba we nemugamba nemunyumeza emboozi yonna kubanga ne message zonna nali sisangulangamu neemu zonna nemulaga bwe bizze nga mbuulira nga tukola programu nga nnyonnyola ngamba kola kino okola kino nenkikola kola kino nenkikola omusumba nemugamba kati nkooyi mpulira ntuusi ku kisenge wakasi kyaddayo ne bwenzirayo andaba ne bwenzirayo abeera nange abeera mbuulira buli kimu kyenkola abeera ngamba buli kimu kyenkola kugamba sikyebaka
sikyaloota sikyakola wabula mu mutwe yalimu amaze okuwamba omutwe amaze okuwamba ebiro kugamba nga gwendaba nga n'abalala abakyala tokyalaba kati ng'olwo abakyala sikyabala kati mu kiseera ekyo oyo ng'agiddewo ate nentandika n'okwematiza oyo gwe najja kuki ku ssimu abalala abawala nga sikyabalowoozaako abalala abawala nga sikyaliko kati nentandika okwematiza osobola okwematiza n'emirundi 2 olunaku ng'oli naye ebiseera byonna nga tomumiitingangako tomusinkanangako nga tomusinkanangako wabula obikolera awo ebyo byambeerako nga sinaba kutuuka ku musumba oli gwe nagenda ansabira anyambe ekyo ekintu kikole ki wabula lwe natuukayo omusumba yamalamu amaanyi nangamba nti omanyi ddayo ewaka byonna gwe wabitandika ddayo ewaka osabe sangulamu meseji bijja kugenda naye musumba oli levo gye yaliko nga tasobola kukola ki kugenda amazima kugenda enamba bwogiteeka mu blacklist nga tetuukayo tesoboka enamba tesoboka kugenda mu blacklist negisangulamu yonna n'obisangulamu nga tesangukamu egaana n'osangulamu meseji zonna enamba yesigalawo negaana enamba neremeramu nga sikyalina kyakukola kwe musumba mu kaseera ako wentandikira era oyo bwe yaŋŋamba nti ddayo eka sijja kulimba musumba nti waliwo olunaku lwenjukira nti oba nti kino naye eyo ensonga simanyi ngeri kijje natuuka wano wanemutundwe naye nga ndi mu kaseera ako akazigizigi ak'okudduka kubanga yalyanga kyenzijukira yalyaŋŋambi tugende nyina okusinkana ku nnyanja oba sese kati mu kulinnya emmotoka n'aŋŋamba linnya nga ntadde ku pisto kwe kulinnya ku mmotoka genda ku kyaki eri we natuuka ku kyaki eri oli nangoba naŋŋamba linnya dayeka ng'ewaka sikyasobola kukola ki kubeerayo ewaka sikyasobola kubeerayo buli kintu kyonna bakiraba buli kintu kyonna kiri kamera musumba nenkulabira olutalo wabula katonda nga bwali ow'amaanyi yandeeta mu kifo kino ennaku z'omwezi 29 January 2018 wali wakiwulirako waliwo we twali tukolera eyo waliwo omuwala nga atera okujjayo nga mpulira naye musuna kati simanyi ngeri kinze gye natuukamu wano okuwulira nali mpulira okukakanya kamera ezo sikyajjukira oba nalinnya motoka ki oba nalinnya pikipiki ki wabula nze nzijukira nga ndi wano mu kibiina njukira nga ntuuse wano mu kibiina njukira omukyala yasooka okutusomesa waliwo n'omukyala asoma bayibuli n'omulala we twasooka okusinkana obwongo bwonna nga bukutte Kawoya Jeremiah be baatusomesa eyo mu kibiina ng'obwongo bwonna nga neeraliikiridde musumba abantu bagira batawuka naye ssebo oyinza okugwa ku kyokya musumba era mu biseera ebyo obulamu bwange bwali bubi nnyo bwali bugudde wansi nnyo bwali buweddewo kyokka ng'ebyo byonna mbikola katolo nga neeyongeddeko nga ndi mubuulizi w'enjiri nga ndi mwegayirizi nga ndi muyimbi nga ndi administrator nga ndi choir leader ne youth leader ebyo byonna nga mbikola naye ng'omulabe sitaani yandemerako kyogamba abasumba tweyongere buzibu okunoonya Katonda era musumba Mukama atubikkulire bantu ki bootaddewo mu kifo kulembe kubanga amafuta gava ku mutwe kati omuntu bw'ati wakulemberera kwaya maama ate nga buli lw'okwata akazindaalo bagamba kyekyo admin balisalako admin oyimbye omwoyo n'akola ki omwoyo nakka naye nga gwe omanyi bw'ovaawo naye nga gwe omanyi era musumba nga bwe batera okugamba
atali Katonda tewali tayinza kutaasa. Atali Katonda kubanga nze ntunulamu ekiseera kye nalimu, ntunulamu embeera gye nalimu nga wali weetaaga ddobo. Singa teyali Katonda we Mutundwe. Genda kuwummuzaamu katono mikwano, abawulira bawulira, naffe ffennyini tuwulira, katugende tuwummulemu katono nnyo mulokola ali eyo, naawe atannalokoka naye ng'ogenda kulokoka olunaku lwa leero. Katukome mu dakiika ntono tovaako. Owuliriza 98.7 emmere y'omwoyo gwo.